je wano kubanga naye waabukedde kati ono musooke mumukubire engalo nze mbabuulire ono olugambo lwe mumanyiddeko ye yalumpa ate nembigaana ninga ye yali alukola kuba ffe twatandika TV eyo bukedde mwami Robert Kabushenga yajja n'agamba Hajjati Nabukenya ndowooza byamukute n'atajja ogenda tutandika TV banyita bukedde twalabirawo nga TV egenda kula era bisirikira oba waali nawamu Paulo Kafeero omulabire namwana wa Kafeero omulabire babiri enyuma kuubira ono bayibiri ono ye yaleeta empale naga nange nina mwana wa Kafeero kati TV bwe tugitandika nze nagamba saagala kubeera ku TV ono nitusala wakola olugambo yali akava ewaabwe nkuzanya ebina Uganda nga bamita jjajja mwami oba bakyabijjukira nobijjukira kati abikoleranga akabanga katono agenda okuzaala nanga ntuulirawo neŋŋaana nembigaana nze saaga kubeera ku TV saagala bantu kummanya kati aba atuukidde ddala nga nagaana mwezi mulamba n'ayungula Hajjati Nabukenya najja naŋŋamba sebo bwega TV gye twatula tumala emyezi nga tubaga bweneetambula egwe sigalirawo munno bwenna nabikola mutaagala sibyagala naye ekiro ekyo bwe natandika okukola olugambo Rabadaba mmanyi oluyali n'oluyimba lwayita omunyago gudde mata twabadde nnyo ekini bwebyo kati yalwana mu bbaala Samuel Kabalagala kati waliwo Rastatadias embeera yali mbi saagala kugenda mu ebyo kubanga yali sitole nzibu nnyo nembireeta nga balaba nebyaliwo nenteeka ku TV abantu baali tebalabangako kigenda mu maaso mu baserebu nti basobola okulwana baki kuba ne Flavio ono yali ayogera ng'agamba mbu nga talinawo kafaananyi n'akamu abantu beewuunya nga bandabanganga gy'obeera nabaloga buluzi nga balabanga abasoma Bayibuli nange lunaku lwempita ng'abantu bagamba Seeguya nze nga babuuza twasoma ffenna wammanyi otya tobeera ku bukedde nze neewuunya kuba nali saagala kumanyika nze neekanga abiriweeto so ono ne Hajjati be bandeetera okuba nti ate mummanya nnyo kuba mwali mummanyi nga mpandika mu lupapula naye nga mumanyi linnya lyange kalo nabandika ku TV erinnya liritumbuka nnyo kuba nina ne Amerika gye nagenda ne bambuuza yegwe awandiika kuba nga tumanyi ku TV ne ngamba ye omu nange aggyayo ID bwe nagiraga yampa n'ekirabo Flavia nsaba oyogereko katono nnyo nga totaddeemu biri Omukama mulungi ekiseera kyonna era zembeera zewewa banange Seeguya nkugidde okuteekamu biri amannya nze Mary Flavia Namulinga Kula mwana kwesukira ndi mukyala Muganda ndi mukyala n'ebiranga bya Kabiro Jerengesa ndi mukyala enzaala ey'Egomba Omukama abanjagalire happy to be here nsanyusa nnyo okubeera wano ne famire yange nate mwena mwena baagidde Seeguya Omukama bakimusinga okwagala neyanzanyo neyanzeege ebyange tebiggwa mwamusebo yagaye bwenjogera simalanga bawona mugobikudde sike buli kaseera kubanga entandika emboozi tujja kubala kanze muzindaalo naye nga neebaza nnyo mwenna abazze bannaye mu kyalo ono Queen Florence nkulabidde ku bweru tewali bweru bwotyo kale teyanze vision ow'ekitiibwa minisita w'ebyamawulire ate minisita yanaatuyitira ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Mukama waffe yeebazibwe Mukama mulungi nze obugambe bwange butono nze okusinkana ne Seeguya ono namusinkana nga nange nfunye ebizibu mmanyi nafumbirwako gabona sikyali bufumbo Seeguya twalina twali twakalabagana ne mukwano gwange ne tugenda ku launch ya David Lutalo ku Africana omanyi obufumbo bunyuma nnyo oba laava enyuma nnyo nga mujja otadda kutegeera Seeguya yankuba ekifaananyi nga ndi n'omuntu ewaka ate yalina bye yali alimbyeyo kakati ate nga tukuba ebifaananyi bingi kati ebifaananyi byafuluma enkeera omukulu n'ambulira nangamba Mary yabana tufudde waka wakutte omuliro tufudde nti ate kiki nabadde ngambye bwe kubanga relationship yali ekyali mpya kati nga nina okunoonya Seeguya bw'aba alina ebirala tayongerayo kuba omuntu oyo mu kaseera ako nali mwetaaga nnyo munnange nenoonya Seeguya
okuva olwo Sseguya ne tufuuka ba mukwano. Sseguya teyanvaamu, Sseguya n'atuuka n'ekiseera nga bw'omanyi yali yayonoona eri n'eno n'atuuka ekiseera yatandike oba kwegamba biwanvu, naye Sseguya we bali kumbeererawo. Yayimirizaawo akaseera ako obufumbo awo. So President wa Federation Eddie Kenzo yagamba nti abantu omuntu bamuwa ebimuli bye ng'akyali mulamu. Sseguya yambeereddewo nnyo anyimiriddewo kati yagadde mmuwe ekimuli kye. Kubanga ayogedde ebitono naye abaami boono nze mbamanyi wadde kati bane mbadde nsaba nze sitole yange byengenda okwogera ngenda bikendeeza nnyo ku lwa mukama waffe Katikkiro twagala mubeeza bweru nnyo, naye mbadde nsaba nga togenda kuyimba tuyimba kubanga obudde bujja kugenda. Jose Camilo ne Palaso mujjeko wano mwogere ku bantu kubanga bane mwanguye kubanga ebbanga lye mmaze nga nkola amawulire bantu bano bentudde nga nkolako. Omulundi addako Mao Beatrice kutumidde nnyo maama, ni mulundi wa Kampala addako omumiiri ono omukulu tekamwogerere ono twagugulana nankuba 2016 yansamba tekenya wano nali mutwala musiba Musayi Gerard Mayanja yangamba ebintu bingi nangamba obulamu bwo toyogeranga ebintu byenkugambye nga negayija nsonga y'omutabani we Palaso ne Musonyiwa yogerako eri abantu toyimba. Banaye njagala okuyozaayoza muganda wange Sseguya okutuuka ku lunaku luno. Mwebale kuŋŋaana mbungi n'okumulaga omukwano gwonna. Ayisa abasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Neebaza Mukama Katonda atutuusiza wano. Mukulu Sseguya kituufu twafuna obuzibu twalufuna ku lunaku muto wange lwe yafa lwennyini AK-47 nga yakafa. Nange yansanga essaawa eyo nali sitegeera bulungi kuba agenda n'obinnyumiza nga nange sibijjukira ekiro kyennyini Eke lwafa wewava obuzibu obwo, naye kuva lwe namwetondera twakwatagana era nange mulaze omukwano mungi nnyo paka n'olwaleero kubanga wangabi nange ndi wangabi ye Sseguya era Mukama akuwe ky'osinga okwagala. Kakati ogenda sikugumye olagawo mbadde ngenda kudda wali neyongera okunyumira omukolo kati anti kale genda nkola n'abantu Sseguya nteekako nnyo abantu naye nze ndi muyimbi ndi magineti kati mwenna abankubira endulu nzize nammwe sirinayo mulala Sseguya nga bw'olaba nina gwe wekka nalonda ne mmala. Belong to you, you belong to me. Wabulamu nesi mwana gwe kuyagala Sseguya sobola osituka n'obuluma bakajjalijjali wasitottakula wasisitira yemama eyasembayo neyasakawo ebityo emabegeyo njagala mbawulire nga muwaga eyafuna duulira bannembu mwadiba wangi atafuna yewozaako kaziralo naye ekitiibwa Mukama waffe
tukyali wano mukama waffe wanagenda ffe tukyali wano. Bannange mwebale kujja mwebale kwagala omwami Sebuya ow'olugambo ndowooza ffenna abali wano yatukolako olugambo n'atunyiza n'ebyo ne tubireka n'afuukira ddala mukwano gwaffe ate gwe twagalira ddala ennyo webale munnange okumpitako mukolo gwo naye nange naatera okubayita bannange ennaku z'omwezi 21 Novemba oseraawo nera bayita bannange Rebecca Jingo jangu n'okuze ku bantu nga mayinja yogedde bya 2 bokka batayogedde 2. Sigenda kwogera 2 bannange Sebuya nkozaiza olw'olunaku luno ate era n'ekwebaza okwekkiririzaamu kubanga nze sirabangayo muntu akuŋŋaanya abayimbi nga bali wano n'abagamba temuyimba ate era ne basigala nga bamuwuliriza ne batakola ki era nakimugambako ne mugamba omuntu omala okwegulawundinga nga ku gulawundi kwoli naye obuwulire bumeka tebusobola kusuula Sebuya ndowooza okirabye wakubanga obuwulire buli neera tebwasuula naye okwagala nnyo webale nnyo webale ddala tekisobola kati olwa mukama waffe nti obudde butono bw'alina nze sipiiki yange yakugiwa nga agenze naye mbadde nsaba akkirize nina obulabo bwe njagala okuwa abantu mukama wange mubawe sipiiki yange nkibuuke mukama waffe oyogere kitiibwa kye watuwadde kinene mbadde nsaba ebokisi eyijje wano bweti mu bitiibwa mpola mpola yiyo wali kubanga abantu tulina emuli baddembe okugenda Rebecca Jinga nga baleta bokisi kyakwata naawe buuza ku mukama waffe alabikawo nkulamusiza nyasiwa Katikkiro wa Buganda bane buli muntu mu kiti kyemu bali kwagala Sebuya nze Rebecca Jingo ye Sebuya 25 mawulire Sebuya bannamawulire y'omu kuba nfula kyendi kuba asitula erinnya maama Lususu nga buli ekibaawo buli kituuka ku maama Lususu oba kiki oba kiki Sebuya alina okukyogerako ewali kuba n'omutima mulungi Sebuya nga bulijjo seerabirangako slogani yange egamba nti omweru asigale nga mweru n'omuddugavu asigale nga muddugavu tweyagalire mu ggwanga lyaffe nga tuli balamu nga tetulina skin cancer tubeere nga tuli myaka nga 45 egya maama Lususu naye ng'okyalimu eriiso neyanziza Sebuya akatabo kange ngenda kagula as usual manyi naawe ebyensi eno yagula emitwalo 10 akatabo ko mu cash. Thank you. ate kye mutamanyi ono yayinza obbakakasa bwenkuuma ebyama ono sirina kyama kye simanyi naye nali njogeddeko n'ekimu tewali n'ekimu kyewali oyogeddeko yadde n'ekimu ate nga buli kimu mbadde nkikulumbera kubako ebabuzaiti I swear in the name of God Sebuya talina kyatamanyi deep down kuva waka paka guti. Thank you. ono alina ne kyeyaŋŋamba gye buvuddeko katono nga kinene kizibu naye tayinza kiwira amanyi yatereka mu bbanka ng'omu bbanka obingira niwanjirizi naye bannange sikulaba wotwala nnamba z'abantu mami ozitwala obalaba okay kibaluma akomyewo kibaluma serembu waffe ngabo esuupu waffe antayira wamulabye ye wamulabye ate ndi naalonga ayinako yatukola gye buvuddeko nina mukwano gwange erinnya ndyerabidde naye aliraanyawo gundi alimu kala yakiya blue mukwano gwange Fatuma jangu tugule akatabo kumanyi oli mukyala mulungi yo olina omutima mulungi jangu tugule akatabo kibaluma wuuyaze kibalumaze yoyo Hallelujah. Mukama waffe Yesu yebaza bano tebali balokole nalabye ne pasita Bugembe bayimbidde nga
emikono. Mukama mulungi ekiseera kyonna, Mukama mulungi era embeera ze weewaawo. Nze bannange simanyi na bye njogera ku Seeguya, simanyi na bye njogera ku suupu wange. Seeguya ye suupu, nickname ye. Amelia ye suupu. Seeguya oba ebyange y'anaabyogera kuba ye Seeguya oyinza omugamba nti kino kyo bw'oba oyogera byogere byonna naye kino tokyogera. Ky'omugaanye okwogera Seeguya bannange kyatandikirako n'alyoka abikola byonna, naye nebaza Mukama olwa Seeguya. Seeguya amanyi omukwano, ne bw'omuyita mu bukolokolo oba baafidde oba biki oba bw'abaana oba mwana agenda kulinnya nyonyi kwegamba gwe kyolabanga ekitono Seeguya era ajja. Obutabo ate Ameri yakimanyi, obutabo obwo bujja bukuŋŋaanyanga buna. Ati simanyi oba oyagala mbugule ssente nneke era gw'okimanyi. Ono yantegeerera ye musika ye nannyini ssente, si kyekyo tawo buna. Mukama abawe omukisa mwenna abazze ate muddeyo n'omukisa. Banaye mbaagala nnyo mwebale kujagalira Seeguya nannyini lugambo anko w'abaana bange. Aŋŋaanye okgenda ate nabadde neekweseera ne luli nga mpumbawumba ono yakyasi yogere. Mwalabako sitole gye nakola ku lugambo nedda njogere bireke era bireke. naye omusajja wabugoba bubi. Abasajja abataagala kukola amanyi Seeguya ebyo byo byebyo. Abasajja abataagala kukola mwebereremu. Seeguya yanfunira omusajja ng'omusajja asula wange nga buli kimu kya bwereere. Emyaka 2 n'enkoba ne mufubula yali alemedde mu kalina yange. Kati nina omukoddomi Seeguya naye omukoddomi amufunamu emirembe. Kati gwe nina tomwagala tomufunamu emirembe. Wamba diva mulamu ogwo nina tomuwuliramu emirembe. Seeguya toddamu kunfunira bimmonde. Yagenda n'agula emmotoka omusajja ono yavuga emmotoka eziriko swabula 1 swabula 2 kibaluma neza yakuba ekyeyo e Bulaaya n'akomawo naye omusajja bwe yamufuna. Nebaza nnyo ow'ekitiibwa minisita Christine MC. Bannange nsaba Farida kyokka nno nze tannemerako lyogamba Farida kitooke alina mukwano gwange awo Fatuma asaba mujje bambi. Ate bannange temwerabira akatabo tetugamba nti olina kagula 10,000 tetugamba nti olina kagula bwe ziti n'etaano zigula sikyo. N'etaano z'olina z'osobodde ate oyinza okujja nga teweetegese osobola okusuubiza ne bawandiika ennamba yo Farida Fatuma